Mugamba mutya mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaliro njagadde mbawe ku ddagala ng'olina obuzibu bw'okubeera ng'olina otubwabwabwa oba amabwa ku maaso go. Ebiseera ebisinga obulwadde buno bw'okufuna amabwa ku maaso butera kulumba abaana bato abali mu myaka 2 paka myaka eyo nga 7. Abaana abo balumbibwa nnyo amabwa ku maaso gaabwe, tubuyite obubwa. So n'abaana abamu obukowekoobwa obumanyi okutukako olw'otubwabwa bw'otwo tebabeera bafunye ku maaso gaabwe. Kati n'olwekyo njagadde nkuwe ku ddagala erijja okujjanjaba amabwa ago agakwata ku maaso. Eba tubuyite obubwa obukwata ku maaso, naddala amaaso g'abaana abato be basinga okulumbibwa obuzibu obwo. Abakulu si nnyo, ojja kulwawo okusanga omukulu alina otubwabwabwa ku maaso okuva ku kano ke bayita akasekere, nedda buva kwako. Naye tuno tubwa twa njawulo. Beera ng'okozesa ku ddagala lino singa obeera olina omwana alina obuzibu obwo. Nawe omukulu kale bw'oba okifunye osobola okubeera ng'olikozesa. Nkusaba ofune kamunye. Funa kamunye muteeke mu seffuliya, ofune n'essere naye muteeke mu seffuliya. Teekamu otuzzi, beera ng'otokosa. We bijja bijjeeko biteeke ebbali, bireke biwole, bisigalemu kibuguumirize. Kati kwata ono omuntu wo alina amabwa ago ku maaso, balina otubwabwabwa ku maaso. Beera nga okwata akatawulo oba akagoye akayonjo kannyike mu ddagala eryo, gamba omwana ono azibirize oba omuntu omukulu zibiriza. Kwata akatawulo nga bw'okayisa ku maaso, akatawulo kannyike mu ddagala oba akagoye konna, nnyika mu ddagala omwo. Beera ng'onyiga ku maaso, nyiga ku maaso okwo n'eddagala eryo. Amabwa ago gagenda kuwona oba otubwabwa bw'otwo tugenda kuwona. Osolokera ku makya ng'omwana omaze omunaaza bulungi amaaso. Beera ng'ofuna akagoye akayonjo kannyike mu ddagala. Beera ng'onyigaanyiga amaaso n'eddagala eryo, ganyigenyige. Omwana mugamba azibirize, obeere ng'onyigaanyiga. Omwana oyo agenda kutereera, agenda kuwona bulungi nnyo amabwa ago. Eddagala lino ddungi nnyo, lijjanjaba amabwa g'oku maaso. Bw'onaaba olikoze bulungi, omwana oyo oba omuntu oyo ajja kuwona bulungi nnyo otubwa otwo tutera okukwata ku maaso. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.